Hajjat yakwata omwana n'amuwa bino ebya kampani ezitwala abaana ebweru. Wali abali batwala abaana ebweru. Hajjat yabyogera mbu kantekeko mbu kubanga tetwalikodinze tetwabadde na masimu. Mbu Hajjat yakwata omwana alina omuntu bwe yakwatagana naye mbu omwana bamutwala mu America. Era omwana yagenda mpaka Mexico. Mbu yagenda mpaka Mexico. Era n'omwana basobola okukebera mu passport ye. Munnange omwana jukira bw'otuuke bana bantu omwana baali tebamututidde mu mateeka omuyingiza mu America. Baali bamututte omanyi Mexico waliwo ekisenge ekyawula America ne Mexico. Munnange omwana abatwala abantu ebweru nga bamutwala Mexico. Kati bino ebigambo bibadde bya Hajji then ebyogenda kwongerako ebya lawyer. Omwana bamutwala Mexico omwana abeere Mexico. Kati awe Mexico tetumanyi kyaliwo. Okitegeera. Kati ye Hajji agamba simanyi kyatuuka ku mwana Mexico gye bamutwala. Naye Hajjat yamugamba omwana ajagala $6,000 lukaaga mukitegedde sawa kwogera besiitegeere. Mbujagala $6,000 omwana akomewo. Hajji teyakola nsobi ng'akwata $6,000 aliwo omukyala. Omwana ne bamugye Mexico mbu ne bamukomyawo ewa e Kampala. Kati kyajja ayogera ekyo nga kuba ne tubadde inze Nurdini n'abalala mu bantu bembadde manyi pozi ne full figure kuba full figure zefe tugenda. Hajji nga mbuuza kanso nga kansa ngamba Namukasa kanso bamuyita Enoka yali musango ogwo nga mugamba kati kanso medical reports zigamba zitya kansa ngamba medical reports ezirimu kigambibwa mbu jukira ebintu ebitali recorded nga toyina mukakafu bwe noteekako mbu naye nga bivudde mu kamwa kabali naye ngeri gye tutali recordings bwe noteekako kambu ye kanso Enoka agamba reports ziraga nti omwana ye yakozesebwa naye teyakozesebwa muntu mbu we bakebera omusajja si ye yamwebakako mbu omusajja si ye yamwebakako medical reports omusajja si ye yebaka ku mwana okitegera tebamanyi kyakozesa mwana kuba abasawo bagamba mbu okusinziira bwe bakebera omwana eri mu bukyala bwe musajja si ye yamwebakako eri roughness kati kino kyo lawyer yaleeta assumption nagamba eri roughness gye bakozesa kubanga ayina scars bwe bafunga bolaba basawo bachekinga omuntu ne balaba mbu kyalina eri bwe bamukebera balaga mbu si muntu naye kisoboka obba ekyo kyo lawyer yakola za assumption kuba abadwaliro bagamba ono si muntu waliwo ekintu ekyekakanga mwana munda ye lawyer agamba tukola assumptions mbu kisoboka okubanga omwana bayinza bamukozesa nga bakozesa bino babiyita batya bino ebiringa obuntu bw'abasajja dildos mbu tuli mukola zikuteebereza kubanga medical reports ziraga si musajja ye yamwebakako kati tugamba kisoboka obba kati bino mamulowooza lwe agamba eyinza oba bino bidildo nga babitadde mu masannyalaze nga byakozesa force nyingi ate ebintu ebyo si byakati njagala okujjukiza omuntu ajoyinize live Hajjat yakaloopa omusango naye ebintu ebyo bya happening in May omwana bagamba mbubayinza omwana balabika bamukozesezaawa Mexico kuba omwana yali Mexico bamukukusa ne bamutwala Mexico kati nina ebibuzo byengenda okwebuuza naye nze kyababulira facts zetusanze mu komera ze batunyumiriza omwana kisoboka obba mbu nga bamukozesa mbu bidirudo bakozesa mbu dirudo obanga waliwo ekintu kye bakozesanga ku mwana oyo ye Hajji agamba balowooza tuli mu kulowooza bulowooza ye kanso kyabadde yalowooza mbu waliwo ekintu omwana kye bamukozesesanga naye nga si muntu kubanga ebyo biri facts biri on record basawo bakebera omwana kati omusango gwa Hajji okuguwulira gugenda sooka nga asatu tugenda beera kajjansi nze nabagambye guno omusango nagupikingamu interest ndabanga Hajji ayinza obbeera innocent so era nange kenyini ngenda beerayo kajjansi nga asatu so kati tetumanyi omwana bamukozeseza mu Mexico kubanga bali abamutwala bali bagenda mubuusa jukira mbagamba mama we nti bamutwala mu America omwana ne bamusimagolinga babikolera ddala waliwo omusajja atugambye oyo gwe tubadde naye eyakava Dubai n'agamba abantu bakukusa abaana mbwe byebintu gyebiri bingi so
kati tetumanyi inza kati nina ebibuuzo bya nina ebize mutwe gwange bwe tumaze owulira eyo sayiti ye Hajji agamba takabasanyanga ku mwana obwedde eyo statement gye nnize okuwuliramu Hajji nze saagala kugamba nti omuntu ono nfiiringa nti ali innocent naye nga tali innocent naye okusinziira body language omanyi ebiseera ebisinga osobola omanya amazima g'omuntu body language y'omusajja ebadde oke ng'alaga byayogera bisobola obbanga bituufu ne tumubuuza era nemubuuziza naye mu bintu bino Hajji bw'oliva mu kkomera nodda ewuwo oba nodda ku musaalo gwo kikyoligamba kale singa saakola kino nagamba ekintu kyennejjusa kwagala nnyo mukazi nga tuvudde ku ekyo Hajji yagamba omukyalo ono bigambo bya Hajji mbuka ntikeko kambwengejje talina recording Hajji yagamba omukyalo ono obufumbo buganye nze mpulira nkukuwulye ngenda kudda Sudani naye sigenda kukola ki kudda Hajji ng'ava ewaka ng'agenda weno gyatugambe gyalina site nina obuzibu bumu neerabiranye ebifo bulenga waliwo gyali mu kuzimba ennyumba ye mbu Hajji ng'asalawo ng'agenda ku nnyumba ye ng'ayagala bagikubirire mangu kuba bwe yali agenda South Sudan bali tagenda kudda kati abadde yatalaso ng'agambye mukyala mbikooye mbu abaali eyo nga bamukubira essimu omukazi ng'akuba amasimu abaali mu Kampala ali ku sayiti ye omukazi mbu yakuba essimu kuva ku makya mpaka ssaawa 10 bwamuvuma zezo audio ze mawulira ku intaneti era Hajji tazewakanye mbu omukazi yamuvumira ku ssimu kati mbu zituuka ssaawa 10 mbu Hajjat yamukubira amasimu mbu zituuka ssaawa 10 Hajji zituuka ssaawa 10 Hajjat ng'amusindikira ka video ng'abaana boogera ebigambo mbusima taata yankwata biki mbu Hajji ye bw'ayogera ng'amusindikira ku kavidiyo kano kavidiyo akatambula nnyo ku intaneti akasooka ng'omwana agamba taata yankwata biki nga Hajjat akasindikira Hajji alaba kagundi aba yakakamala okukalaba mbu n'amugamba era n'amuweereza n'amugamba naye Hajjat bino byosazeewo okukola oyagala kunsibya bulamu bwange bwonna nali nkukoze eki naye bw'oba bw'otyo bw'osazeewo alhamdulillah omusajja ye mukakkamu kyemulabyeko nga Hajji yali ayagala kafowadinga Hajjat n'akadiriitinga teyafuna na chance kafowadinga Hajjat Zullah ng'adiriitinga ka video kati Hajji nga bimweraliikiriza ng'agamba omukazi ono atuuse ku linesa ery'okurikodinga abaana abagamba mwana nti namukozesa mbu Hajji yabyogera munnange Hajji ng'asirika asigala ku sayiti ye ziwera ssaawa agambye magalibu ya ssaawa meka ssaawa 12 agambye mbu yali agenda ssaala magalibu nga polisi ng'ekwata Hajji nga bakwata Hajji Hajji nga bamutwala ku polisi e Kajansi mbu Hajjat mbu bali bagala wa Hajji bailo we bamutuusa biki babikozeeko Hajjat mbu ng'ayagala kweyambula mbu Hajji bw'avaayo agenda kweyambula mbu Hajjat Zullah mbu yakola obusolosolo ku polisi munnange Hajji aba ali awo nga basooka bamuteekayo olunaku lumu naku 2 naku 3 naku 5 olunaku oluwezi olunaku olw'omukaaga Hajjat mbu kigambibwa ye Hajji bw'ayogera nti addeko kambo kuba guno omusango guli sensitive mbu Hajjat oyo alina abane omunene agala okutwala ebintu bya Hajjat mbu aba ali awo nga bamugjawo bamutwala ekigo kati embeera ya Hajji eri awo byebyo bye tusobodde ofuna olwaleero mbu waliyo omunene ali mu musango ogwo kuba ate waliwo ne kibatugambye mbu omanyi bibadde bya Hajji naye engeri gye tutabeera n'amasimu
kati nze eno mbamba wa second hand information mbasi sobola kutateekako kambu kaba bisobola okundeetera obuzibu munaaye Hajji nga bamusindika eyo kati naye ekirungi ekiriwo nga 3 guno omwezi kooti gyeri ewa ekajjans for now lawyer abadde agamba eri kajjans naye in case of any changes he will communicate because tuwansiganyiza number. I picked interest mu musango guno Hajji ate bwe ndabye omusajja oyo olwaleero neyongedde okukkiriza nti waliwo some possibilities waliwo possibility ennene nti omusajja oyo teyakwata mwana ate n'ekirala kye batugambye mbu Hajjat ye bbanga lyagamba nti Hajji we yakabasanyeza omwana yagamba Hajji yakabasanya omwana bamukabasanya May Hajji yakomawo mu July sakala abantu abamu tubeereka tumuvuma Hajji nga naye temumanyi Hajji yakomawo mu July omwana mbu bamukwata May omusango guli bagutwala tugenda mu kooti ng'ennaku z'omwezi mmeka 3 so kati nange ngenda bamba wa update miss update nga 3 omwezi guno tugenda beerawa mu kooti tulabe ajona asobola okubanga simu yaje Hajji asobanga teyakwata mwana kubanga facts nyingi eziraga mbu Hajji teyakwata mwana nze ati Hajji ati we namanya nti Hajji ati na inzobeera omuyaje nakubira Hajji ati baana mmwe kubanga nasooka nenfuna side ya Hajji nenjogera ne side ya Hajji muko wa Hajji natuwa akantu like natuwa interview bone batuwa side yawe kati nga tetunateekayo na show omuntu yenna ng'oli munnamawulire oli balanced olina nnoonya side ey'okubiri bw'ogamba Jenny mubbi nina nnoonya Jenny ogambe Jenny gundi yagambye oli mubbi okitegeera nga nnoonya Hajji anange nemugamba Hajji assalamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kozi oli otya omwana biki nemugamba Hajji ati mbadde njagalayo ka interview manya Hajji ati bwe yangamba banange obuzibu nina omulwadde koze tusobola okujjaawo nananedda nina omulwadde nina stress nyingi sobola kwogera kati ndi ku mulwadde mbali awo nga ndaba Hajji ati atugambye alina omulwadde ate awa Ruth Kalibala interview ng'omwana ali ku kitanda awe nagamba wano nemmanya nti ekijja si muntu